haleluya haleluya mukama waffe yesu yebazibwe mbalamusizaako mu linnya erisinga amannya gonna erya mukama waffe yesu kristo. Neebaza katonda olw'ekirabo eky'obulamu, neebaza mukama gwali eyawuliriza morning breakfast gwensaba naye omukyala n'omwami yonna morning breakfast gyekusanga. Nsaba mukama akumpeera omukisa. Tobakoma kuwuliriza buwuliriza morning breakfast naye mukama akukolera obujulizi obulabikako n'amaaso gano agagwamu ettaka, obujulizi obukwatikako n'engalo n'emikono gyo ebiri. Era obujulizi bwonna mukama bwakola bwagenda okukola ne bwe yakola edda. Neebaza mukama era mbuteeka mu maaso ge, era ekitiibwa n'etteno kizza gy'ali ku lw'obujulizi obwo. Era nsaba katonda abunyweze. This is morning breakfast. Oyo alwaleero evudde mu nnyiriri bbiri, evudde mu kitabo kyaffe ekiganza ennyo ekya 2 Timothy chapter 4 verse 7 and verse 8. Mu Luganda ekitabo kya Pawulo omutume kyeyawandiikira Timoseewo, essula ey'okuna olunyiriri olw'omusanvu n'olw'omunaana lugambye bwe luti: nwanye okulwana okulungi, olugendo ndutuusizza, okukkiriza kunkuumye. Enjiri eri wano, wuliriza ey'omunaana: ekisigaddeyo nterekeddwa engule ey'obutuukirivu mukama waffe gy'alimpeera ku lunaku luli, asala emisango egy'ensonga, so si nze nzekka naye era ne bonna abaagala okulabika kwe. Oyagala okumanya, oyagala okulaba ku mukama? Eri bonna abaagala okulabika kwe, mukama agenda kulabika ku lunaku luli olw'oluvannyuma. Ajja okulokola abalamu n'abafu, abalamu abalibeerawo nga batuukiridde n'abafu abaafa nga batuukiridde. Kwolwo olunaku lwalirabika. Naye naawe oyagala omulabe, si buli muntu nti agenda mulaba ku olwo. Olina kubanga watuukirira ogenda kumulaba otya, kubanga bw'onoba watuukirira kwolwo wogenda okwambazibwa engule eyo. Oyinza obutakitegeera. Olaba zino ttiimu ez'emipiira eziri mu nsi, oba z'amasaza oba zeyewammwe, bwe ziwangula emipiira zimala ne ziyimirira mu maaso ga kabaka. Njogera ku z'amasaza, mwe abava mu Uganda mukitegeera. Oyinza okuba amasaza togamanyi, kati tutogere ku ttiimu ey'ensobe ey'ekyalo eyimirira mu bakungu ne babambaza ebikomo, simanya midaali, okitegeera. Kati naawe anaatuukirira ng'oyagala okulaba ku mukama, jjukira osooka kwagala kumulaba n'okola ekyo ekinakutuukiriza omulaba, olyoke oyambazibwe engule. Togenda jjambalira bwerere, va ku zino engule ze bayimba zino ez'ensi. Kuno ku nsi tekuliiko ngule gy'ogenda kulaba. Akubuulira bukkiriza byange. Wuliriza olunyiriri gye lwatandikidde, lwagambye nti nwanye okulwana okulungi. Ono Pawulo ali mu kuwa bujulizi, ali mugamba ani Timoseewo, amugamba nze nwanye okulwana okulungi. Olugendo ndutuukirizza. Naawe oyina okulwana okulungi, olugendo olutuukirize. Okukkiriza kunkuumye. Pawulo okukkiriza kwe kwamukuuma. Bw'onoosoma mu bikolwa by'abatume ojja kukulaba yabonaabona ne batuuka n'omusiba ne bagaana omusuulako mu mazzi, naye olw'okuba gwe yakkiriza yali w'amaanyi. Okukkiriza kwe kwamukuuma, byonna yayitamu biyite. Kati ali eno mu kitabo kye yawandiikira Timoseewo agaba bujulizi. Naye singa ali talina kukkiriza yali afiira mu bikolwa by'abatume. Actually tetwandimusomye nako. Wuliriza olunyiriri lugambye nti ekisigaddeyo nterekeddwa engule. Waliwo atayagala ngule, naye onoogifuna otya? Njogera ku ngule ey'obwakabaka bwa Katonda obw'omu ggulu. Ate togenda gifuna nga neewano tufunye yaawo. Bayibuli esomesa nti ffe abakkiriza Yesu Kristo abaaleka byonna ne tusalawo okugenda naye, mu nsi tugenda kufuna 10 ku 10, ne mu bwakabaka bwa Katonda tugenda kufunayo 10 ku 10. Kati togenda kutikkibwa ngule mu ggulu nga notutuukiridde. Kyova olaba engule ya Mukama Katonda nze njagala. Wano obeera olina 100% nga ne waggulu olina 100%. Okitegeera yonna ng'ofuna engule.
naye gwaji atagikoleredde togenda gifuna. Ono omusajja Pawulo yeewaayo n'akola omuweereza ali eyo nga waawutandika okuweereza naye ng'oweereza olagaya. Olumu oweereza olala toyagala kuweereza. Okitegeera ne weekwasa togenda kufuna ngule. Ono omusajja alina bye yayitamu bw'agamba nti nnwanye okulwana okulungi. Ono omusajja yalwana n'ekigambo kya Mukama Katonda kibunya mu nsi yonna ate ng'alwana bulungi. Ne batuuka n'okumusibako, ne batuuka n'omugamba tugenda kutta. Naye olw'okuba yalina okukkiriza kwe kwamukuuma nga bw'ayogedde wano. Kati gw'oli eyo okaaba simanya nina ebizibu nina endwadde teziwona ate kino ne kijja. Tonaba kutwala kukkiriza. Bw'onootwala okukkiriza kwa Kristo Yesu, saagala otwale kukkiriza kwange oba kwa muntu mulala yenna akubuulira enjiri. Waba onootwala okukkiriza kw'omuntu mulala akubuulira enjiri, okwo okukkiriza si kutuukirako. Singa Pawulo yatwala okukkiriza kw'abali abaali bamusumbuwa, abo abe yalwananga nabo ng'alwana nabo mu nsi. Nkugambye kuno okulwana teyalwana nti yakuba mundu. Yalwananga okutambuza ekigambo kya Katonda kituusa ku bantu bakitegeera ate bakkiriza oyo eyali yakimutuma kituusaayo. Kati gwali eyo nga tonatandika kubuulira njiri weekwasa togenda kufuna ngule. Ono omusajja akuwa obujulizi nti byonna abimaze kati alindiridde engule. Ani atayagala ngule muve ku zino engule ze babalimba? Njogera ku ngule ey'obwakabaka bwa Katonda ey'omu ggulu gw'ayagala okumulabako. Njogera ku Katonda gwe tusinza omulamu. Oyina omulaba ng'omaze kutuukirira wano so that bw'otuuka eri alyoka akuteekeko engule eyo gye yasuubiza. Ne Pawulo yennyini agirinze. Kati nze bw'ejja neekugamba nti naffe tugirindirire, naye mu kugirindirira tusobole okukola nga Pawulo bwe yakola. Okusoomooza Pawulo kwe yayitamu nawe kuyitemu. Obuulire ekigambo kya Katonda gwali eyo ng'oli mubuulizi wa njiri. N'obuvumu n'obwegendereza tobulya ekigambo kyo. Kati nno tugenda kusaba essaala. Naffe Mukama atulwanyi atuwa ekisa ekyokulwana okulungi. Teeka emikono mu bbanga tusabe. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, nkwebaza olw'amakya amalungi, nkwebaza gwatuwadde ekisa, nkwebaza gwatukuumye. Mazima ddala otwagala, oli mulungi tewenkanika. Gwe Katonda ow'ekisa, gwe yatumanya Mukama nga tetunaana kutuuka mu mbuto z'abamaama baffe. Bwe twatuukamu Mukama n'otutukuza. Bw'otyo bw'oyogera mu Yeremiya essula esooka olunya olwokuna n'olwokutaano. Kyetuva tukwebaza olw'omukwano ogwo. Gwe yatwagala nga tetunaana kutuuka mu mbuto z'abamaama baffe. Ne kaakano ku makya ga leero Mukama tukusaba otuwe ekisa Mukama. Kino kiwawa Pawulo omutume n'alwana ng'alwana okulwana okulungi, n'alwana awataali kukweyonoonesa, n'alwana Mukama awataali kukola nsobi, n'alwana ng'alwanira mu kukkiriza, n'awangula era awa obujulizi nti kati alindiridde engule gye wasuubiza okumwambaza eyo mu bwakabaka bwo obutaggwaawo. Naffe Mukama kwe kusaba kwaffe eri buli mukyala na buli mwami gwe nsaba naye wano, nange kennyini Mukama onteekeko ekisa, onnyongera okumpa amaanyi, onkozese Mukama omusumba omulungi, nsobole okusaanira Mukama, nsobole Mukama okusaanira, nsobole Mukama okulwana okulungi Mukama. Olugendo lwange ndutuuse Mukama nga lusaanidde Mukama. Olugendo lwange Mukama ndutuuse mu maaso go nga lusaanidde. Olugendo lwange ntuuka oddumalako Mukama nga nsaanidde. Kwe kusaba kwange Mukama nsobole okutikkirwa engulu eyo Mukama gye wasuubiza. Si nze nzekka naye na buli mukyala na buli mwami gwe nsaba naye Mukama. Wakati mu morning breakfast ku bugazi bw'ensi eno yonna buli mukyala na buli mwami gye musanga ng'ali eyo Mukama ng'ayaayaana era ng'akoowoola erinnya lyo, nkwegayiridde omuyigiriza okulwana okulungi, omusobozese Mukama okutuukirira mu byonna, aleme kusuula Mukama linnya lyo, aleme kuva mu kubeerawo okwo Mukama. Tusibe amaanyi Katonda ow'ekisa, tukozese mu mulembe guno omuzibu ennyo, otuwe ekisa Mukama wakati nga tulwana entalo zonna ez'omwoyo n'ez'omubiri. Katonda ow'ekisa oyimirire naffe otulwanirire, otuwangulize, otuwe ekisa kyo, otuwe amaanyi g'ag'omwoyo omutukuvu, otusaanyisize ddala okubeera mu bwakabaka bwo, tusobole
okufuna naffe engule eyo tusobole mukama okuteekebwako engule eyo gye wasuubiza mu bwakabaka bwo. Katonda ow'ekisa tukwegayiridde eri abakyala n'abaami abali mu kifo kino, abo bensaba nabo ku bugazi bw'ensi eno, bonna mukama ababadde baseeseetuka nga tebakyasobola mukama kuweereza, tebakyasobola kufaayo kukunoonya, nkwegayiridde bateekeko ekisa kyo, omukono gwo gubasisinkane mukama, obasumulule mukama mu ebyo byabakwata, bakomewo badde mu kwagala kwo mukama, balwane mukama okulwana okulungi, olugendo lutuukirizibwe bwe Katonda ow'ekisa yalutandika, kubanga mukama yegwe eyatandika omulimu omulungi mu ffe. Katonda ow'ekisa tukwegayiridde ekisa kyo kitumale, omulimu gwe watandika mu ffe ogw'okutulokola gutuukirire, ogutuukirize, tusobole okubeerawo mukama wawakanirwa, tusobole okubeera mu bwakabaka bwo mukama, tusobole okubeera mu bwakabaka bwo mukama. Kwe kusaba kwange mukama eri buli mukyala buli mwami gwe nsaba naye, wakati nga tuweereza, wakati nga tutambulira mu nsi muno, otuwe 10 ku 10 ekya wano ku nsi, otuwe n'10 ekirala ekyeyo mu bwakabaka bwo obutaggwaawo. Weebale Yesu, weebale mukama, weebale omusumba omulungi, weebale taata, weebale gwakikola, weebale Yesu. This is morning breakfast. Ayagala okulokoka teeka emikono mu bbanga gamba nti ayi Yesu, sikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu, era njatula n'akamwa kange nti ndokose. Amannya gange gano gogere, gaddemu omulundi omulala, gaddemu ogwokusatu. Gamba nti ayi Yesu, amannya gange gano gajje mu bitabo eby'okufa amangu, ebitabo eby'endwadde n'okusiraana, ogateeke mu kitabo eky'obulamu n'okuwangaala n'omukisa. Amiina. Azzeemu ebigambo ebyo oli mulokole, mukama akumpeera omukisa, akunyweze, olwana okulwana okulungi, otuukirize omulimu ogwo ogwa mukama gwagenda okuwa. Naawe agulimu ng'obadde waseeseetuka, onywedde kati, yongera okulwana okulungi osobole okufuna eyengule mukama gye yasuubiza, nga ne Pawulo omutume naye agirindiridde mu linnya lya Yesu. Amiina. Nsabye nga mpita mu linnya erisinga amannya gonna erya mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Mukama abampeera omukisa abanjagalire olunaku olulungi. Emmanuel.